However, Bakadaama bino ino biga. Muve mu bino ebintu by'ekisiru bye mulimu ebyo. Mutuuse ebweru mukozesa bubi internet. Government jokero vuma. Abantu bokero yisaamu amaaso ba ambassador. Be bantu be bamwatebe mwagala bajje babayambe. It is not possible. Okera kumacha novuma government, novuma president, novuma speaker, ne muvuma ba minister, mwali mwagala na kuba ambassador. We muba obulungi mubeera government mbi. We mugwa mbuzibu nti government etuyambe. Government ki? Kwano we mugwa mbuzibu government wekola kyesobola ati Bobi Wine yatuyambe. Kukufanga temuyita Bobi Wine. Ajaba jeyo. Muyina okuba cautious ku bintu bye mukola. Si mwe priority ya government. No, government ine ebintu bingi ebyokola mu country. Nga tennalowooza kubali eri. This is why the minister says inti muyina of expectation. Mulowooza buli nsonga ebakwatako ensi ino genda ku stand still. Nedda. Hey, government siwete wekola. Ettaka liyiika ebuduuda ne littankaaga. Tekitegeeza ti government egenda kuva ku byekoledduka ebuduuda. Nedda. Amazzi gayingira ekasese ne geera ekyalo kiramba. Genda wane California mu America omuliro gubookya buli sama. Helicopter evacuation zine zibanga zeziriwo. Njagala okugamba naawe beera cautious ku bintu by'ogamba government. Mulowooza muli ba kitalo. Government erina abantu miliyoni 43 muli emitwalo 3 temunnawera waddaana. So nammwe mweddeko nga muportraying ekifaananyi kya government. Mukeera kuvuma government ne mulabisa Uganda ng'ensembi ne muvuma abakulembeze betuteekayo ba ambasada. Kati ya ambasada ajjewo omutima ogulowooza lw'ofunye ekizibu ajje ngadduka. Yajjo balaba juzi ne mudda ku mpisa ez'ekisiru n'odda ku ambasada n'otandika oleekaanya nga tokimanyi nti ambasada president. Ambasada ayina emirimu mingi ejja okukola asobola okyuzinga n'akolako emirala. Government erimu ne njajjagamba nayina emirimu mingi. Ne Bakadaama muyina okweddako. Toyinza kulowooza nti mmwe olw'okubanga mwagenda ku Bakadaama muteeka abantu abalala na understatement. It's possible. Mubadde mukola kyenye. Abantu abatwala ebitongole ebibafuga mubavuma. Nodda ku speaker n'ovulonga, nodda ku president n'ojolonga, nodda ku ba minister ne mujolonga. Buli kye mwagala kye mukola. Kati we batuuka okutta government etuyambe. Government ki? Mukkiririza mu ya Bobi Wine. Kati wate mugamba n'abakima. Ne wano juzi mwayina akatijja. Bobi Wine atujja mu deportation. Kati wabanga Bobi Wine asobola obbajjayo. Government muyita yaki? Muyita yaki? Muddeeyo buli kumaca n'osinika amannyo ng'omaze olya kubusi. Government etunula ku priority. Kati amasomero weegali, abaana we bali, ebintu bingi ebigenda mu maaso for you to think. Mbulwe munafuna ekizibu mutuweereze message. Hey Sima, talk about this. Life ya Bakadaama matters. Kyogamba abantu abali Boston, their life doesn't matter. Canada, Vancouver, Bangkok, Thailand, Sweden, Netherlands, they matter. They die. Do they have pain? Yes. Na yo ino kuba cautious kubanga embeera nawe gy'olimu ogiraba. You will need help. Naye nodda ku speaker n'ovuma, president n'ovuma, ba minister n'ovuma, abantu abalina bayamba, ambassador n'ovuma, ne mujolonga, ne mutwala eddembe beyond expected, beyond limit. Olumala ankubye, anwalaba ankubye, mulemu okukola ekyabatwala. Obudde ne mubuzaawo muno simanyi olaba lumbuye. Idiot bagambye kuba bundaazi, bagambye kuwanta ebiwata. Omuwalabu si ankowo. Mbalaba mu exchanging ebigambo nabo, mubeera mu bisenge byabwe, muzinira mu TikTok mu ngoye zaabwe, temukomoko mwegaddanga ne bakama bamwe. Kati ne tamanyira ddala position ntuufu yakwakwata. As you blame government, namwe mulina okwebulaminga. Mwalemwa n'okukola Bakadaama association eyo gye mubeera eddukanya ku nsonga zammwe kuba government ewuliriza associations.
nagambanga penge tukole blog association kino ekintu kyetuliko kinene nga penge ali adamant penge tukole YouTube tukole kino nga ali adamant nga alaba Facebook emumala ne mugaali gwe nozanya ninganze kati ngenze Uganda nenzija nenteka pen to paper najja na bitano na akaliako 15 China wo bisatu 5 gudawo ngoseka nagenda okujja ne bitano up to tudenga tebinagwa ongera totega nti I'm a good mathematician. I was supposed to be a statistician. When kugamba nasoma ngogana when kuba kifana nyinga mukayana tomanyi talent zange. You don't know me. If you appreciate me it's matter sobola tanda bangako toyinza kikuba siyego wakikobye ne mumalo obudde mu bintu ebitalina mugaso. By now mwandibadde musobola okuba nga Bakadaama balina association eyo nga mwava ku labor companies. After all mwategeera nti bali bakozi ba sente mwandibadde muyina organization eya Bakadaama association nga Dubai ekwatagana nekwata kati nga olwokuba muli streamline kireetera government okubanga esobola otegeera obukulembeze. Kasita government etegea chovola babaleta emyoga ne baleta sako muyingire mbubina simanyi mukole muti government ekolera mu association zigwe ne boyogera omuntu omu nabagamba nti ano kulumbuye he will talk until he rats out kubanga tachimanyi nti association kye kikulu Iculi nenzija nenkola association nenji registeringa nenji kwasa government today ne wobo oyagala nnyo bonna bamanyi president w'ababloga Iculi era wetusaba ebintu nga babloga babituwa naye nga Iculi njogedde government eyinza kukwata wadde computer n'ejimpa because the impact of one person to 45 million oyina okuba oli w'amaanyi nnyo government okugiteeka in check. Kino muyina okukikola ki ochimanya todeyo novuma government novuma abakulu atenga abakulu be bayina okutuma ne muvuma ba minister ne muvuma ba ambassador ne muvuma ba representative ne mwewaga simanyi muri struggle oli mu struggle ng'oli abroad omanye nnaku eri abroad eyinza okutuukako ne mudda mu bintu ne muyingira mu bitalo ebitategeerekeka. Njagala basaba ekintu kimu concentrate mumanye obuzibu bwammwe muteke pen to paper mukole association mube n'obukulembeze mubukiririzeemu nga olaba yuna nga olaba chapter za pate muyina obukkiririzaamu ate ne mubuwa ekitiibwa abakulu abo bemulonze babatuukire nga kubali naye muli disorganized. Omani nayogera ono navuma oli nawe mula ono nakola kati really mulemesa government obapulaningira obulungi because temu appreciating mwagenda muina over expectation mumanyi mugenda gaggawala buli kimu. Abroad is not a bed of roses. Uliriza nnyo kiveebu kye ebulaya tugitere day flowing out flows because Iculi alone mweddeko gwe government okusirika obusirisawo ne baba bemigo babasula mu ddungu kitono naawe kasese bakuba 10 down. Government erowoleza ku big scale si small scale. Ebudude takali bayikira lyayise political panjandula mune badduka. Government works in pressure but also oyina okuba oli organized for government to put ekintu kyayo woli inze government okwata netuwa aba association wifi emyaka egi tosobola kukola association minister nagiwulira. You can't. Twategeera nti oyo Godfather ayinza okwogera, Iculi n'ayogera, yekolera n'ayogera, Lumbuye n'ayogera, Penge n'ayogera. It is still individualistic. Tekimala kigulumiza muntu nti Penge wa tabu, wekolera wa tabu, Iculi wa tabu, naye nga tosobola kukola impact ku government. N'olwensonga eyo
as you are in Bakadaama, you organize yourself. Rethink. Mutekewo obukulembeze. Muleme gendera ku ddembe lya TikTok. Tono kitiibwa tokoloti buli muntu awulira ali ku ddembe lye. Awo bye muliko muba mulimba. Government cannot be secured. Era bangi bajja kufa. Naye ng'ekibalemesezza kimu mubeere organized. Nga we muli ku TikTok mukole obukulembeze. Mu buweereze b'ambasada. Basseemu b'ambasada ekitiibwa. Ambasada afune katese kulowoozaako kuza ambasada abadde ebintu bingi ebyokukola mu eyo ensi ebiri beyond gwe byolowooza nti kati golowooza ovume gavumenti naye wooba olina ekizibu edduka ejje gavumenti tekkiriza mugiteeka ku ransom kyova olaba ne wooba ogibanja n'oteekawo ensasagge ekulaga nno nti toli wasasulwa ku olwo olina okujjukira nti ndi Kadaama siri inginiya siri pilot, siri diplomat, siri corporate, siri educational practitioner. Ne woba wasoma, oyina okutegeera position mwoli, toli diplomat, toli corporate. Okiwulira, you are just a rebala, hard rebala. Whether wasoma, soko okkirize ame hard rebala, eyo soma biteeke wali, have respect as in its most. Obulamu bwammwe bumatalinga nnyo era muweereza omusolo mungi nnyo naye mulakinga okubeera organized. Forum ebagirayo eddoboozi ebenga etegeerekeka naye n'owulira ono n'aleekaana banzita batutta takubulya na kimutta abantu abaana abamu muba fake story toyinza zigoberera tomanyi how authentic the story is kubanga babalimba musimanyi waliwo ababalwanirira eno tewali muntu n'ogu ekintu kyokka abantu abali eno kye babalwanirira nti senga ofa omulambo gwe ne baguzza basobola okukolamu political capital ne bajja ne badduka ne bakuteekateekako ebigoye nuupu nga bwe bakola Asiya ebyo baba bisobola ba politician byaweya yes Iculi alone aba tegenda government teyinza jikkiriza naye ndi mugezi balance it out ekyo Bakadaama nkibabuulidde broad daylight discipline yamwe bakostinze kinene engeri gye muli yakitingamu ne ba government officials batandika beewala ambassador bamugamba gendo yamba abaana agamba muna abaana tebalina mpisa natenda ne mukomera katono bankube naye ng'oli ku president representative wa president omumanyi RCC ajjawo olukiiko lwa KCC RCC katodde ku representative wa president ate olyoke ovume ate golowooze nti yo gavumenti egenda kujja ng'ofunye ekizibu eyanguwe no tetujjanga kuvaayo nti olw'okuba Bakadaama mufunye ekizibu era Bakadaama you are not the number one priority in the country. No waliwo ba medics be ba doctor waliwo ba lawyers ba land friends waliwo ba nachewa you are not the priority because temuli tino oba muli ku education courses oba muli ku wadde musasula omusolo you are not the priority of the country. N'olw'ensonga eyo ng'ekintu kibaguddeko we muba temulina leadership mujja sigala nga nswa muli awo oneeno mbasaba mufune obukulembeze ng'oggyeko buno obwa labor companies mwekolemu omulimu obukulembeze obwo nga mmwe nemba mwogedde biki bwo busigala buli in tandem n'abakulembeze nti olaba mutwale example ya Bobi Wine Basennyonyi nupwevuma nupwevola nupwewemula naye bo balida basigala mu line nti newe bajja okuwa ensonga n'ogamba nupwewemula bagamba waaki otulabyeko nga tuwemula
kati ng'ogamba bagana eddaffe bakulembeze si buli muntu nti gw'onoowulira kati ekyo we kinajja mu Bakadaama nga buli ayogera si gwe batwalaga musobola ogamba Kadaama yayogedde bibye naye omukulembeze wuuno ngamba buloga gwe ne wooyogera biki baminisita bamala bagamba mpe ennamba ya Iculi wangi babuloga bakoze kuba balina okukubira pulezidenti it is from me we balina okukilalifayinga oba abaliida Rita Kagwa Asibaga Kato Kaye Wisdom balina okuba nga baliida be babuuza naye kati Bakadaama ekibagwako obuuzaani obuuzaani ng'oggyeko bano ababaleta kubanga omu abategeera ddala tebabaagala bagenda okuwaayo kasita osala airport nga ebyabo bikomye naye mmwe how organized are you for government okubayamba n'okurestructuring engeri gye mubeeramu in line with labor laws abawalabu temubasuubiramu ekirungi ogwo muze gwabwe ogw'okubatalinga abantu abaana babe bajooga nnyo bamanyiira babakuza ekyejo tebagambwako abakadde abeera 5 naye nga yeegonzezza yeetadde wali babeera bangi bazibu nnyo era muli basooja nnyo okukolera omuwarabu Allahumma salli kabira muli bamaanyi nnyo naye mbadde mbasaba ekintu eki restrain yourself mukole obukulembeze temuyinza fuga buli ali ku internet temuyinza ba responsible ku buli kyogerwa ku internet naye we mutaba na bukulembeze bwammwe within buli kyogera tukibateekako kati government nayo beyagala obayamba abakozi mwabamalamu amaanyi babatya temuyina gwe muwa kitiibwa kati awo wavudde obuki obuzibu kati gwe ambasada gwe mwavuma luli oyagala atandika atya okujja nga adduka sebo naye aba yasoma omuntu yasoma gutoloza tugoyinza omumanyira maid gwe alina pen and paper akwata pen nakola ripooti gavumenti eba etunuulidde ripooti ye gwe newoogamba mufa ye n'agamba nti ebyo bigambo olw'okuba temuyina bukulembeze tewali nnyo ngeri gye basobola wakanya muntu ali ku Bakadaama eyo session ya Bakadaama mwewulidde bulungi obulamu bwammwe bumatalinga naye muyina otegeera nti tuli bangi tuli mu nsi za njawulo ow'Eddoha Oman Sharjah Dubai byonna it did really matter naye mulimu all over the place kati omuntu okutegeera ensonga ya Bakadaama nga liida agijje kwani era bajja kuddayo kubali ababatunda kuba wadde babatunda naye bali organized okategedde kengezaako kugamba yes hakati bo bali be babuuza kwayo government egenda na organization kiri kitya ku bakozi bamwe abali Dubai nga bafa nnyo si bonna tulina abaana tulina abaana 68 tikwafaako nga 2 which is explainable is a normal process omuntu asobola okufa minister nga awandika gamba ti 3 kwafuddeko bana that's not bad it's normal process kakati gwatayina organization ng'oyimirira ku internet minister komanyoko gundi ogira ogutwe muli basero nga video egenda ng'omulala ajja ng'egenda it does not stop salary but still the minister will take the other report kuba mwe temulina report mumalaga muvaayo buvi mufune obukulembeze musobola mube n'omukulembeze asobola otuuka mu bakulu si buli omu otherwise mukyakunkumuka ng'enseenene tubaagala nnyo mukola nnyo mwebale nnyo naye muyina overassumed importance muyina omugaso gwe mwerabamu ogw'amaanyi mu country oguli overboard ate nga temuli ba corporate temuli ba engineers temuli ba pilots temuli ba diplomats no kakati mwe mwenna abali mu Bakadaama abaana abasome China abasomera government we bakola ekizibu nga kibatuuseko nga mu covid government will run faster nga tebatono kumwe organization to be organized kintu kikulu nnyo n'abantu abali Saudi
nabo obulamu bwabwe bumatalinga ne mu America abantu bafa ne mu Dubai ne mu Lasi mmwe mwekka mubeere n'obukulembeze temujja lowooza nti olw'okuba Iculi nja kwogera naye sinza aboogerera mube n'omukulembeze yune ina obukulembeze abantu balina obukulembeze Abuganda bulina obukulembeze mu ngeri ey'enjawulo muyiga okwekolamu obukulembeze kintu kiri important nnyo okitegeera so kibi nnyo abafiiriddwa mugezeeko okwekontaktinga mu mbeera ennungi mukimanya abasajja batemu abo ate ne mwe provokinga ne mwebaka ne baba olusi babakwata nange nkitegeera tebayina mpisa omuwalabu tayina mpisa nyweza akasente kakole kaleete e Uganda ita Iculi ba ku nnyonyi ng'oli Canada ng'owonye ng'olinga Kayima ng'olinga muna wa Deriki ng'omyansizza until you do that bwo Bakadaama ng'obugendamu olowooza bugendamu wobulimu wakabutuukamu tebubangako bwangu. It's not a bed of roses. Ladies and gentlemen, kino kikubeeremu toyita woyina koma. Don't overassume importance. Tosuka nolowooza Bakadaama. Yes, muli bangi, muli bato, muyina amaanyi, naye era nziramu nkugamba, you are not the priority of the country. You are among the priority, but you are not the only priority. Abantu we bali abazaalibwa abafa mu byalo ettaka liriyiikira abafa enzige be babbe ente mu Kalamoja. So it's not only you. It's not only you. Simwe mweka mwate mulina wala. Yes, mulina wala. So mubeere very organized. Muyina okuyiga ne mufuna obukulembeze. Omuntu oyo omukkakkamu asobola oprojectinga ekifaananyi kyammwe awe kubavuma kubawemula kubeeyambula kubakola biki mukola ebintu bingi nnyo naye mwalemu okweteekamu obukulembeze mulonde obukulembeze nga mubuwa ekitiibwa omu from Abu Dhabi omu from Doha Dubai mube ne leadership y'abantu nga 6 8 ku 10 oba 2 naye ng'ebali presenting ate mugiwe ekitiibwa we mujjo sobola obayamba ensonga zammwe naye government tewulira nsonga za muntu omu 2 5 those are isolated cases. Tulabyeko fifi the Queen mukyala Nsubuga omu bwati tumukubira kajjambo nti weebale kuuma mwami Nsubuga. Nsubuga wafuna fifi wamala nti fifi nsujju watermelon olya bwonywa naye omwana Nsubuga Mungu yakuyamba wandibaddewa naye maama Mungu n'akusuulako essomyo sominionionio kitambula kiti nogamba maama tofudde kizanya mu firimu nenga obangiyingire naye nga wayi muto wange mwagala Man King Solo ogamba otya Iculi alone eno saagala gigatta mu Shiba njagala ngimalirize ya Bakadaama ate mugitegeere imbalaze ebirungi bye muyina naye n'ebibi muyina bitegeera bye muyina. You provoke government a lot. Muyina ensonga ne muyina n'obusongasonga nodda n'ovuma ambasada n'owemula ambasada agenda okuyamba yayina pen and paper naye gwe n'owulira ebbugumu talina kyentugamba n'omutunuulira Nalunkuuma weefudde ki? Nalunkuuma weefudde ki? Bobilikili ogamba otya kyali wange Alfred Magalo ogamba otya Elichapo yujo olyotya. Yes, government si bwetyo weekola babloga nga bajja ne tutumu ly'okuwemula ebiwulira ebiwemulo tebikyuka
owemula n'okoowa yonga weeri muyina otegeera ne muwa gavumenti ekitiibwa. Gavumenti gy'ovuma ate bw'ofuna obuzibu gy'oyita ate ogiyita otya gy'ovuma? So as we complain, let's put in our heads nti we are not the priority. Bayina abasawo, bayina bannansi, bayina basiva abakozi, kati bayina ebintu bingi gwokulowooza nti okuwemula kwe kugenda okuyamba. Umodu Niki Simo Himodu Yomobro Kwele Vdudo. So ekyo kikubeere mu mind ngosi ogende ebweru ogende okukola omanyi nnaku yo ate togisusa woyina koma oyina ensonga nojja neweeyambula no budde ne mubuwa tikitoko ne mudda ku tikitoko ne muzanyira mu buliri bwabwe babakuba bajja bakuba bakyabakubira ddala ebadde yambwa. So ladies and gentlemen, kana akanyomero kabadde kabakadaama yonna gye musinzira naye ku mutima, you know I love you so much. Sisobola bavaako. I appreciate you. Mwebale kubanga muli bakozi. Try era your best. Restrain yourself. Nkimanyi waliwo abakozi ababanyiiza naye omuvuma kigenda kuyamba ki? Okumuwemula omukulu kigenda kuyamba ki? Tusooke tuddire tumanye kiki tulina okukola, twewe ekitiibwa, twefunemu obukulembeze. Omukulembeze oyo anaasobolanga okwogera eddoboozi ne tuliwulira ne tugamba n'omukulembeze waffe yabagamba nga nze wenjogerera babbuloga era bampita abakulu bayisima babbuloga nga batabuse batabuse lwakino bagundi batabuse. Mwino ofuna obukulembeze obulinkinga Bakadaama ku offices kuba abamu muli banyiivu. Yes, naye mulina ofuna oyo abalipresentinga ne osobola okufuna ekyo ekitono nyama ntono okaayana eri mu nkwawa mwe muwulira bulungi nga babaziika mu ddungu nga babookya ono bamumenye oli alemedde ku kkubo. Tekisoboka naye mulemesa ababakolera emirimu ate we mukomplaininga ennyo nabo bati ofiirwa emirimu gyabwe. Kati gwogamba tebalina kye bakola, embasi za kisiru mulinga abagamba baziggale. Bwe mutyo we mwetutte muki mu deportation kituufu mwaloopa Entebbe airport naye mwaziiza